Weewaawo, haleluya. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Tugenda nate mu kigambo kyaffe nga era bulijjo nakyawa tugiyita evening, tugiyite what? Anything you call it is kigambo. Haleluya. Tubannaye Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mbalamusizaako mu esinga amaanyi. Omanyi eryo amaanyi eryo. Kasita yatula nti Yesu Kristo yafuga obulamu bwe, mulokozi obulamu bwe, twakimulema. Twesiga Katonda. Tumukabirire tugenda mulaba wangi tuwaniza omwoyo mutukuvu. Tugenda mu kigambo kyaffe ekyali tugenda kulwawo sitagala nnyo kola audio videos mpanvu kyagala mulabe osigale ng'okyanoonyako gamba nti munnaye nno kigambo tondiisa omwoyo bannaye tuliisa omwoyo waffe weewaawo tugenda mu kigambo tugenda lwawo negataako taniza omwoyo mutukuvu. Watarigwe omwoyo mpulira sisobola. Watarigwe omwoyo mpulira sisobola. Watali kisa ky'Omukama mpulira sisobola. Haleluya. Watarigwe omwoyo mpulira sisobola. Wengamba kuweereza nzekka mpulira sisobola. Haleluya. Watali ggwe omwoyo mpulira sisobola. Hayi kabaka wabakabaka lwazi lwange gwe ngabo yange gwekiddukiro kyange omwoyo mutukuvu gwe akola ebikulu n'ebinene ekitango omulungi taata osaanidde okusinzibwa n'okutenderezebwa ennaku zonna emirimu n'emirembe mu kaseera nga tugenda mu kigambo kyaffe taata jangu obe amasakati gaffe tesobola nga nze omwana w'ottendo jangu onoŋŋame okosa akamwa kange kafuka kazinda mu maaso g'abatukuvu bo oyiseeko ebigambo ebitukuvu Mukama ebirungi ebisaanibwa okuwulira abatukuvu ddala boteeketeeke emmeeme zaabwe ogule amatu gaabwe ag'omubiri n'omumwoyo babe ku kigambo kibabya Mukama ate nga nkimanyi ekigambo kyo tekigira bwerere kuba gwe kijjidde omwoyo mutukuvu wanze bamanya okutegeera kwange kulabisibwe munyesinga amaanyi era Yesu Kristo Mukama waffe ffe tuddamu nti amiina. Weewaawo tetugenda kulwawo ekigambo kyaffe kigenda kwa bangi mukiwanyi ate nno kati nno kababulire ekigambo ky'omwoyo mutukuvu tekiba kikadde n'omuliro n'ogwo kiba kiba bulijjo na bulijjo. Tugenda kwa Galatiya 5:12. Kasobola kunneerabira omanyi njagala Yesu gwe omanyi wankoze bannaye twagale Katonda akukyusa wenna walina kwegamba n'okyuka twagale Katonda. Tugenda mu Bagalatiya 5:22 tulumanyi ffenna naye tulwa amatu tuleko kye tuyiga gwe wenna osomeseeko naawe weewaawo. Lugambye nti Abagalatiya 5:22 kubala bibala by the way tugenda kubala bibala gwe wenna talina bibala byakwagala ebibala by'omwoyo tubiwulire. Bayibuli yange what are you saying? Yo Bible wadduseewo dda we nakutadde egambye nti naye ebibala by'omwoyo mpulirizaako mukwano naye ebibala by'omu mwoyo kwe kwagala okusanyuka emirembe okugumiikiriza ekisa obulungi okukkiriza ebibala bye bibatwa naye nga bye bingi ate nkumu batugambye ebibala by'omu mwoyo kwe kwagala olina okwagala. Bangi tukyaye abantu twagale abantu olina yakukola kabi kiyagala omuntu tulekera okyaba bannaffe olw'okuba nti yakuvuma olw'okuba nti yakubba twagale buli woonayagala olina kye weegattako ku gwe oyinza oba tokiraba Katonda bakikugattako mu maaso gye kuba mulokole munnange wangi gwampuliriza munnaye wooli twagalane tulekerawo okukyawa tuwe malaamu muwe bwe olina ekyoka kimuwe omulage nti gwe tolina what towanyiiga kimuwe. Twagale bannaffe okwagala kikisoose. Ekyokubiri ekigambye nti okusanyuka tulekera okuba abantu ebizibu byaffe tulekera okuba abantu bannaye ebizibu tusanyuke n'owoobanga olina ekikuluma mu mutima n'owoonakiŋŋamaza ettendo gwe ngeri gy'okifiiringa musi wengeri okifiiringa mu kaseera ko nja kuba nkifiiringa naye ate 2 minutes nja kuba sikyabiriko kubanga nange nina ebizibu byange. tusanyukire mu bantu, tusanyukire n'otwe abantu, sanyuka kubanga ate bwe unasanyuka Zaburi
37 egamba nti sanyukiranga Mukama. Yes, mugimanyi ojagenda osomeza 37 Olwokuna Olwokutaano weewaawo kyemanyi kyekyo. Tusanyukire Mukama, tusanyukire nga bannaffe tuli banyiigira. Obadde okimanyi nti wonyiiga okaddiwa leka nno okukaddiwa obukaddi naye ate n'okubira n'obiyiwa ate nga gambe ate nga tulina okuba balungi wangi ku nsi teri mubi. Haleluya. Bannaye tubale ebibala ebyokwagala, ebyokusanyuka, ebyaki ebirala byetwogeddeko wano, emirembe. Tube n'emirembe, tuleme kwesyawa olwokuba nti olina ebizibu bingi, weekyawe otugenda okuza nti bati nve mu bulamu bw'ensi kuno, ogwo musango nno okujja mu bulamu bw'ensi. Twagalane emirembe, feeling emirembe inside yowaati y'omubiri. Niwoba nga olina ebigenda niwoba nga olina ekikutwalaganya tolaga ffe abantu ffe. Ojja kundaga naye nga nze ate nsigala nkutambuza ku kyalo nti gundi we mumulaba bizibu bimutuddemu, omwami yamuleseewo, oyo n'omulaba omukazi yanobye. Okitegeera? Oyo n'ogulaba nno bamukutte mu bwenzi. Okitegeera? Nze nja kulagwa kutambuza wonna nkuba ennaku yo. So ndaga feesi nga nsanyufu nga Bayibuli etugambye. N'emirembe weeraga emirembe, tofa ku mbeera gy'olimu. Anytime edde Katonda agenda gikuggyamu nga tebikyaliwo. So tuleke okuba nga twemalako emirembe, tulaga emirembe mu bannaffe wadde oli wekka. Sinza tendereza emirembe gijje wooli. Minds zo zikwasaganye ku kigambo kya Katonda. Wangi egambye nti weewalala kugumiikiriza. Bannaye tuyiga ogumiikiriza. Kiba embeera kigumiikiriza abooluganda. Tuyiga ogumiikiriza nsembere, tuyiga ogumiikiriza. Okugumiikiriza kibala kirungi nnyo ddala. Gwe kiranga kitasoboka mu maaso ga Katonda kisoboka. Kiranga ekiruddewo maama lunaku olwo dakiika budakiika butikiti bu seconds nga kyatuuse dda. Tuyiga ogumiikiriza. Wabula ogumiikiriza sigala mu Katonda. Toba bubeeza okulya buli mmere kuvunira emmonde, emiwogo, matooke, ennyama. Nedda. Tugumiikirize. Eyo embeera gy'olimu togiri mu weka. Bana okukkiriza. Kigambo ekyo kyagala nnyo okukkiriza faith. Bana okukkiriza nti buli kimu kisoboka. Ate kisoboka. Olaba abasimu bawona. Olaba abakansa bawona. Olaba abaziba. You people, Katonda w'amaanyi. W'amaanyi. Nze bannaye yankoledde. Oba gutakukoledde nze ankoledde. Saa zino ndi mulamu. Aba tankoledde. Bameka nga twekyasobola kwogera. You people. Tusiime nga Katonda kyabatuwadde. Nkimanyi osiima. Naye tujjukira nti kikyawandiikibwa kyaffe kigambye nti ekisa. Bannaye tubeeko n'ekisaawa tugabengako bangi tetulina kisa naye tusaawa omwe mutukuvu tubale ebibala. Tuli mu kubala bibala by the way. Ekisa tube n'ekisa bamwe ku wano tube n'ekisa. Noba tolinda nakukwatibwa nnaku munda aba n'ekisa ng'oli free oba olina gabirako omulala. Oba tolina Katonda akuwe osobola okutwala ku mukisa ogwo. Omanyi buli woogabira omuntu waliwo ekikwongerako. Oyinza obutakira ssaawa eyo naye weekiri kyeweeyongerako ng'ogabye. Tuyiga okugaba ekisa tusaasireko bannaffe. Saanya Katonda akuwe. Katonda alina buli kimu gwenze nkubulira. Ku lw'obudde nti bituddukako speed video bannayo. Obulungi tubutegeera. Si bulungi as in face, beauty no. Tube mukitegeera. Okukkiriza nakyogeddeko edda. Faith okukkiriza. Tube n'okukkiriza nti buli kimu kisoboka. Bingi ebibala bingi. Tubale ebibala tulekerawo okuyomba, okulwana, okubasitiza abasajja mu waleti, okubavuma ng'oluddeyo nsaawa zino 8 9 wakadda tubirekerawo tubirekera. Muyinza okungamba nti nze tekisoboka. Kisoboka. Kasonga akkiriza Yesu Kristo nafuga bulamu bwo kisoboka. Kasobola n'okukkiriza. Kisoboka muganda wange. Tewaayi kizibu maaso ga Mukama kasita oyita omwoyo mutukuvu n'abiramu nawe. Tekigaana. Tukkirize mudamu ffe kisoboka. Era kisoboka. Bingi naye audience twaganya bannaye. Simanyi nti ayinza kikola naye ku kisa kya Katonda. Kuri ebituwulidde bitukola obulungi. Ekigambo kimu kimala mugezigezi okutegeera. Okuba ebibala bingi. Tulekerawo okuyomba, okulwana, okubba bingi. Okwogera obubi okwigamba okuloga wate tubimanyi nga Mukama mpeera omukisa. Obadde kola video yange kyoza ntino yo gitweza Mukama. YouTube channel yange gye tuli. Subscribe bakagogamba share commenting mbaganye Katonda asinga bagala olunaku olulungi. Shalom. Kwisa kya Katonda abankumire abakye musingo kwa gachonna kwanza sobola nganze kwisa kya Katonda abanjagalire mbagala nnyo asinga bagala. Amina. Next time.